judgment letter was arrested upon a warrant of arrest. And is in court today. Be committed in civil prison. Because the judgment date has not been satisfied up to this date. However, the trial magistrate is in this post. And in the premises, we pray that he is remanded to civil prison until Monday when the trial magistrate, until the 30th day of October, when the trial magistrate will be around to handle the matter. So, pretty much. So since these are having to had a discussion, there is no meaningful discussion. and have we taken Discussion. Whether put it when you what the kind of But have you understood what council has submitted? Never put it element of collection. Land took up Muzikani Kokana Nabo. Over a job. Story natural to Nze Kasumba yagerwako kyolona ku lwajjo nteeka mu seeri ya poliisi obutakkirizibwa kuba simu yonna okuva ku ssaawa emu obutakkirizibwa kulya kintu kyonna bandeesibwa ku ssaawa 5 ne nangulira caayi n'esumbuusa ne kyapati era ebadde mbirya omwami yamanyibwanga Baby Franco Lutwama aze n'amukwata bwati ku nsingo afa abakulu abalina ebifaananyi nano najjamutwalako waggulu nolwaseba ndi wakasente amanja naye amanja tansavuzeeko talina kyana njavuzalinga munkwata yesterday Now, Mr. Rashid, now at this time, even if you tell me that you are not served with someone and all that, what might not help you at this moment? Because there's judgment that is on record that has not been set aside. Now, what you're supposed to do, if you want this court to listen to you, your reasons are valid, but the procedure is not right. Because you have to start by applying to set aside the before judgment. You have to file an application for extension of time and also file an application for stay of execution. So which this court will not listen now because that is not a procedure. And on the way of how you were arrested, that will be a criminal matter. I presume that you have to report to police and they do the investigation on that. And then you put them in some police, so no police. So what is before me is that they are demanding from you 16,820,000. The question to you is,
Have you paid this money? If not, they're telling me to commit you to civil prison. So why should the entire commit you to civil prison? Is what I just need to hear. Kusoma kabina engeri gye sirina lawyer babadde bakozesa mpapula n'ebiwandiiko oba mpapula amateeka embadde simanyi mbadde nsaba kooti enzikirize olw'okuba nti nakava mu kkomera mbadde siriiwo ekyokubiri olw'okuba nti omwami agamba nti omanja mbadde sinaba omukisa gwogerako naye one mbadde nsaba bampeeyo. So in summary, you don't have money right? Just in. Nsobola okunoonya ssente olw'ekyetagisa kyonna naye bandeese wano tebanzikiriza yadde okuva kasimu akogerako n'omuntu wange. Mbadde nsaba banzikirize ne bampeeyo ku mukisa omutonotono okuva leero wati okutuuka ku Mande kuno mu kooti nga waliwo ekiweddesebwa. Nsobola okukola kyonna ekisoboka singa mpeewayo omukisa kuba bwenakwatiddwa nabadde sirina mukisa gwonna okusobola kunoonya ssente. Batudda ku ssaawa emu ndetudda ku ssaawa 5 oba oliawo sinza ku ssaawa eziriwo mbadde sobola kunoonya taasibwa naye nga nsobola okunoonya ensimbi obuyambi bwonna mu nnaku okuva leero tuka ku Mande embanga erera omukisa okusigala wabweru nasiri mu kkomera sobola okukanya n'omukulu oyo mu byonna ebibaawo. Nsaba kuba omukisa kuva leero okutuuka ku lunaku lw'Emmande tujja kubaako ekituukiddwako ekisinga obulungi. Nsaba kooti enyambe enzikirize olunaku olwaleero ampa omukisa ogusobola nga bwe siina wolo yagenda kunyamba sobola okweyamba buzina ennaku ku mukisa olwoginalupeerwa nja kuwa ekitiibwa era nja kujja wano ebintu byonna ekwe wakati munateekasa ekitiibwa bulazi. Nsaba kunyamba kooti banzikirize okusigala wabweru nsigaliddwa ezomugerwako nsobole okwotereza ensonga zino mpanga ezibaliteereddwa erimpeereddwa. Is that all? You can have a seat because that you respond before I get The judgment arose and it was given interparties. The judgment data had instructed his lawyers to defend him in this land, and judgment was passed. So the matter was filed in January, and he did not use that opportunity to approach the plaintiff to settle this matter. Even when the decree was passed, he did not even approach the plaintiff to settle this matter. He has been in hiding.
And arrested upon a warrant of arrest. But he said he was in prison, so he wasn't hiding. That's what he had said, he was in prison. So his address was in prison, not at home. So that was. It was last week. It was last week. He was in prison last week. Yes, 3 weeks. nalimbulwa kukomera nakusomesa nga 12 omwezi gw'ennyumba tulimu era bwe nakaayo mbadde mulwadde era okuva olwo siddanko ku mulimu ogwenkolera nazzeeyo olunaku lwaggulo olaba mulimu okulaba era nga bwange bakati abakulu basalaze ne bankwata ku ssaawa emu bantukisiza mu kooti kati ku ssaawa 5 ndi mukakafu. But I'm not just interested in all those things because whether you are going to apply for review, revision or appeal, all those grounds are for all those applications. But right now, you are under arrest to pay this money. So you want to pay the money, or you go to civil prison, or you sit with the plaintiff to reach a consent and you present to court. Those are the only available options now. Now, you had time since your arrest to have talked to him, and God is not going to negotiate or to be mediator between two of you. That's always what I talk to people. Because at last, God will be the one to make the decision. Please, when I'm talking, you keep quiet. Okay? You already talked. I am not a trial magistrate. My colleague is in this post for health reasons. That's why it is not available. And it's just a courtesy to our colleague that we most of the time do not interfere in each other's way. I've put your request of giving you time, which you have already submitted. It's on record, but I will decline to give any pronouncement to your request since I am not the one who handled the matter. Tajja kusolawo kwonna kwonna ku nsonga zonna zonna z'oyogedde okubanga si obulanza ku nsonga zino. I'll commit you to civil prison Era agenda kusibuka mu kkomera till 30th, that's Monday. paka Nasatu. The trial magistrate will read a record. Omulanza When you akola ku nsonga appear, zino ajja kusomamu. you get his this evening. Era bw'anaaba nga amaze okubisomamu ajja kusalamu kusibuka byanaabase ensonga. Between now to 30th, you can sit with the judgment creditor. Basawo mpaka Nasatu Monday oba tutuula era tuyokoogeramu nga Alternatively, we go to work till 5. If you're able to raise substantial amount before 5, you can still be released. But if you fail, then you will go to civil prison till Monday. Era mu kiseera ekyo bwakusuubira okuba nti olina sente ezitegeezeka z'ofunyeeyo bajja kuba nti bakuta obanga ofunye sente zitegeezeka. The judgment creditor, you have to pay 5,000 per day for his upkeep while in civil prison. If you fail to pay that money, prison will bring him and they will release him to go home. That is the law. Yakuwaabira mu kkooti alina kulaba nti asasula 15,000 olunaku onobeera mu kkomera yanaaba nga takikoze abafunsika abakuze bajja buleeta wano abantu bamuta. Okay, that's all. Ekyo kyennyini
bamuleta mu kooti ayawe kooti ensonga lwaki temutwala Luzira naye ensonga alina jjuwa ng'asasula Banja lyamanyi Banja alimanyi talyegaana okuba yeebuzaabuza ne kooti abadde agibuzaabuza paka kooti bwemwengeddeyo Luzira abeereyo paka banaasasula ebbanja eryo. Abangi basende mmeka? Abangi ba miliyoni 14 yewola miliyoni 15 n'asasulako akakadde kamu n'abula omwaka gwa 2022. Kati akomawo ddi mu kooti? Kooti akomawo ku Mande lwakuba nti omulamuzi abadde akola ku fayiro ye taliiwo, so ajja kukomawo ku Mande kooti eyongere omu ennaku endala ez'okugenda Luzira. Ndajja kwebuuza sente ezo baazimuwa mwaka ki? Sente baazimuwa mwaka gwa 2022 ng'alina zisasula myezi 2 n'okuva lwe yatwala sente ezo yasasulako kakadde kamu kuba zaali 15 nasasulako kakadde kamu nesigala 14 okuva olwo talabikanga paka nannyini sente kampuni bwe yawalizibwa okunfuna tekeyo omusango nenguteekayo mu January paka kati tubadde tubuuza paka omusango gwamusinga. Omuntu wamuwa sente sesinga tekakyo omusingo gonna bamuwola okubanga omwami ono Serebu wa Uganda yatuukirira ng'alina obuzibu bwa sente mu dduuka lye erisangibwa ku Hamu n'agenda n'asaba era kampuni nemuwala sente nga tewalina musingo nga bamanyi bawola omuntu anaatuukiriza omusiraamu omukuukuutivu atakkiriza mu kukumpanya naye omusajja yabula ne sente paka nakati. Ate ebigambibwa nti yali yasingayo n'edduuka lye erya kuwamu. Ekyo si kituufu, tetukimanyi era looni empapula za looni ziri nti bamuwa miliyoni 15 nga alina zizza mu myezi 2 ebyedduuka si bituufu. Amannya nze Kanso Mayanja Daniel. Swahab agamba temumubanja tabamanyiiko muba mubanja temumusaavingangako. How is that? Swahab Kasumba ebyalimba kubanga amateeka tegakukkiriza kuteekayo musango n'otasaavinga muntu. Swahab Kasumba twamunoonya omusaavinga yatusindika mu balooya bwe babayita ba Foreign Advocates. Ba Foreign Advocates abo ne bateekayo defense yo kwewozaako. N'ekyomukisa omulungi konna ku kooti lwe yatuwa Swahab Kasumba teyajja. Naye balooya bwabo baali bakuteekayo defense baateekamu ne affidavit Swahab Kasumba gye yasayiningako ye nga awakanya mbu nno looni teyagifuna naye kooti neesalawo mbu looni yagifuna nemulagira akoleki asasule. Mwamuwola ani yamuwola? Sente yazijja mu kampuni bagiyita New of Investments. Kampuni ewola sente mu mateeka era yagenda neyewolayo ne looni n'agikola ki n'agisayininga mu mateeka byonna ebipapula kwebiri ku kooti. Yasinga ki nga yeewola? Teyalina teyasinga kubanga munnange yagenda n'asaba looni nga muntu bamwesiga Serebu ajja kusobola okusasula sente. Talina kyeyasinga naye okuva lwe yafuna looni yabula bubuzi. Looni ya sente mmeka? Looni yafunayo miliyoni 15 n'asasulako akakadde kamu kokka era kati saawa zino kooti sente zimubanjibwa ziri miliyoni 14. Looni mwagimuwa mwaka ki? Looni yali ya mwaka 2022 mu Oktoba ng'alina gisasula mu myezi 2 n'okuva ku olwo lyalina okusasula yabula paka nakati ne mu kooti teyajja wadde yafuna balooya teyajja ne balooya be tebajjanga mu kooti. Ye agambye amubanja amumanyi era bapangisa ku kizimbe kyekimu kwe bakolera. Amubanja kampuni naye kampuni erina abakozi baatuukirira ne bakola ki ne bawa looni kuba looni za kampuni ziyita mu mitendera tegete so kampuni yebanja sente so si muntu oyo gwayogerako era sente alina zisasula kampuni yemubanja bagiyita New of Investments. Agamba he was kidnapped yesterday and tortured. Ebyalimba kuba namwe mumulabye ayogera bulungi aseka n'okuseka n'okubalaatanga kwatadde nga bwali Serebu. So bamukutte jjo ekiro kubanga yali yeekwekadda ne bamukwata ekiro ne bamusuza ku poliisi kuba kooti zaffe tezikola kiro ne bamusuza ku poliisi era ku poliisi gy'avudde wano eno n'ajja wano ku kooti bw'aba alina ssente asasule agende kubanga teyase muntu teyakoze eki alina bbanja lya looni lyeyewola n'agaana okusasula. So ruling yaggwadda mu kooti? Ruling yaggwadda mu kooti omulamuzi yasalawo dda n'alina okusasula miliyoni 14 musivo. Bw'atazisasula leero bw'aba sente teziriwo leero agenda Luzira abeereyo emyezi 6 paka
bwana asasula sente bamusiba emyezi 6 ate n'amaana asasula era alina okusasula kubeerayo emyezi 6 oba tusasudde banja. So mutegekedde sente mekezi okulya buli lunaku? Mu mateeka waliwo sente ezirambikibwa omuntu z'alina okusasulira omusibe buli kanaku weziri. So sigamba mbu bw'oba okutta omunene olina muteerayo $5,000 sente weziri zimanyikiddwa ki? 15,000 mateeka 15,000 buli lunaku okumala emyezi 6 zemutegekedde kati agendako na mmeka ezisookerwako? Ebyo kooti tujja bikolera mu kooti. Amanya nze Kansomanja Daniel, nze lawyer wa New Vutovu Investments. Nva mu Dambandi Company Advocates. Nasozi Rehema naye ne bamukyusa ne batuwa omulamuzi omulala omupya gwe tugenda okumanya olwaleero. Omusango gwasalwa mu mwezi ogwokutaano. Banga lwonna tubadde tumunoonya nga tetumulaba paka lwe tumufunye kati mu mwezi guno ogwokutaano. Lutwama gwayogerako yaani? Lutwama mukozi wa kampuni wa New Vutovu Investments. Loan yagifuna mu kampuni teyagifuna ku mwami Lutwama. Mwami Lutwama mukozi era kampuni weeri esangibwa ku hamu ewola sente. Yafuna loan ya sente mmeka? Loan yafuna $1,15,000 n'asasulako akakadde kamu. Kuba yasasulako akakadde kamu n'abula. Tebagamba atwala yaki? Of course yatugamba atwala ya business kubanga kampuni esangibwa ku hamu. N'omwami oyo alinawo edduuka ku hamu. Yazijja newola loan n'agamba agenda kwongera mu business. N'olwafuna loan yabulirawo paka kati. Omusingo teyaleka musingo? Teyaleka musingo. Kubanga ekyomukisa omulungi kampuni yaffe esobola okuwola omuntu kubanga ali ku kizimbe kye kisobola okuwola omuntu nga talese musingo kuba ne kampuni esangibwa ku hamu.